Kololowa, elected member of Parliament, Luhongo ya 49, Kabandamisa na Pego 73, Rohanga Lwina 1, Basozi Abdulwahab 0. Ekisooka njagala okwebaza abantu b'e Nakawa. Abantu b'e Nakawa mwebale nnyo, mwebalire ddala okukkiriza meseji yaffe nga Alex Waiswa Mufumbiro taliiwo, ne muba nga mwasobodde omulonda mu bungi bwe mutyo. Kale nno twandibadde tugamba nti nno Alex Waiswa Mufumbiro ye MP addako wa Nakawa East, naye mu mateeka agafuga okutuuka awo tebannamulangira tukyali mu Tally Center. Okuva eggulo bwe twavudde mu kulonda tukyali mu Tally Center paka wano. Embeera yabadde ya bunkenke era mu kulonda, kubanga mu constituency eyo mulimu prisons tebakkiriza abantu kulonda. Ababadde basemberako nga batiisibwa, abamu babakutte. Neno waggulu mu barracks era naye kyabadde kyekimu kwegamba omuntu omu naba nga yewe yasinga okukampeininga awo era obululu bwazze kumpi nga bwagala gamba buli 100%, naye twebaza Mukama bye tulaba bena we are in a lead. We are winners era tulowooza nti Electoral Commission is their duty okutulangirira nga ba winners ba RSN ebaddewo. Embeera mwena nja kusooka okubeebaza n'okubabuuzaako nti mwasuze mutya mwena. Embeera si mbi kuba ebyagala okubeera nti tufuna results ze tugenda okulangirira abo abanaaba bayiseemu tubirina, naye tulina okuba nti mutuwa obudde okweteekateeka, kuba kati tetugobagayingiza results. Tulina kuyingiza results nga bwe tuzifunye. Tulina okureceivinga ne tusootinga. Okusootinga oluusi kiba kyagala tusootinge pa parish. Tulina parish ezimu nga zina polling station ziyita mu 7, ziyita mu 8. Kati woba osootinga parish eyo onoogiwa obudde n'obantu okunganya results ezo zonna. Naye embeera esuubiza tuli kugezaako nnyo tubeere nti tubuulira abantu ebinaaba bivudde mu kulonda. Tusulawo wano twasuzeewo Kololo, mbeera ya bunkenke tetegeerekeka. Kisinga okwennyamiza osanga omuntu eyaluuzinze already nga naye akimanyi nti yaluuzinze nga NRM n'omulaba nga azze akukuta boxes ezo eza materials baziresereeti zirina okubeera mu results. Newe njogerera nakati bakyagezaako kubijja mu mabox kola biki. So kwegamba embeera eriwo eteekawo esiga ekifaananyi nti really eno government ebintu byayo ebikola kifuula nnenge. Kuba simanyi lwaki okulonda okwakomya essaawa 12, lwaki nti ne DR forms ezimu twatuuse okuzifuna kumpi essaawa 7 nga zigenda mu 8. So embeera eriwo eraga obubbi bwa kalulu. Ate bw'otunulira embeera eriwo banoonyini abakozi ba Electoral Commission bali reluctant nnyo kuga balinga balowooza bali mu nsi abali mu birala nnyo.
already twamaze buli kimu twalya okubanga n'essaawa zino kutale shiti nga eya president nga tugirina tusobole okuba nga tugifuwadinga erubowa kuba kusinzira mu nkola empya tale shiti irina okuva ne kolo egenda erubowa basobole okuba nga n'obululu bwe Kampala basobole bugatta ku lulu president waffe bw'aba afunye nene wenjogerera essaawa zino tekinaaba bakyasoma busomi bululu bwavudde mu bitundu ate basomako bitundu bitono kati weewunya Kampala bagendamu malayo ddi kumpi Kampala wabanga alina emiruka emingi gye tumanyi obulungi kigenda bagenda gimalayo ddi kuba buli muluka ogusanga gulina kumpi polling stations nga 50 n'omusobi so mu mbeera eyo lwera kitaddewo embeera etali nnungi nnyo era simanyi electoral commission nga bwe kibeetumye kitataganyiza kubanga kituteeka ku bunkenge kuba abantu balonze abakulembeze baabwe naye ate okubalangirira kitwala obudde so tubuuza wali kizibu ki ekiriwo lwaki tebalangirira ba leaders kino kituma nti kitati buliwo buteekawo okusooba kuno kitegeeza waliwo ekitali kituufu baji era ojja kubalaba mu Kampala Central Lulongoya yawangudde naye ndabawo opponent we waali ogende Waiswa yawangudde naye mukulu Hindi waali ogenda Kawempe South yambadde ndi wano ndaba ate ni Madina Siriko naye azze kugamba luyali omuntu eyafukutte namba 2 oba 3 ate wana abanonyewo ki ate buli tulabanga waliwo okusooba kitegeeza waliwo ekizibu so tekabatanda bannange ensonga tusobole okubanga bakole ebintu nga bwe birina okubeera professionally nga tuyita mu processes kuba tukimanyi wano mu kulonda okuwedde ndozo kw'emirundi ng'ebiri 3 results eziva mu Kampala tebazigatta ku ebyo biba birangiriddwa omulundi guno twali tulooza kyanjawulo twakoze buli kisoboka okulaba nti tufuna DR forms zonna mu bitundu byaffe nga twandyagadde ku luno entuuyo z'Abannakampala zisobole okuba nga zigattibwa ku ebyo ebinaalangibwa ku bivudde mu byokulonda ku ntebe ya president. Of course ffe ekyokubeerawo wano kikulu kubanga bw'ovaawo bw'oti bali obawo omwaganya okukola kye baagala okukola DR forms zonna nga weeziri era nabo bazirina naye bagamba tuba tukosi checkinga tugira naye tumanyi oba ebeera delay tactic naye ng'oba olina okubeerawo noga nti kakati sijja kuvaawo nga ngoberera kye muli mukola DR forms zange nzirina bwe bityo naye of course bino byonna byaviiridde ddala olunaku lw'eggulo ekyamazima akakiiko ebyokulonda tekeeteeseteese bulungi kuba olina emyaka 5 kweteekerateekera akalulu naye ne kugwaku ng'olinga akategedde wiiki ewedde mashini tezikolera ddala abantu ne balinda eggwanga lyasasanya obutitimbe bw'ensimbi okugula obuntu buno ne mutugamba nti buno bwe bugenda okukola obulungi okujja obubbi mu bululu n'egye byaggweredde ate nga kigenderere nze sikikakasa sikiwa nti mashini ezo buzaaganye buganya akyabadde kigenderere kati emivuyo ne gitandika kukatwa eno yabadde nga military operation munanga awantu wano abantu babeerawo nga bali mu kweswanta oli omuwangudde naye aba agamba mumagini eno kanjira ngezaako okuzanya zaala mathematics ne beetala ne bagira ne basembera emmeeza y'akakiiko ebyokulonda ne bagira yensonga lwaki oba olina okubeerawo kubanga nabo baba balinayoko busuubi ku lwakiri kye bapanga kati bibalimu bwe babala kompyuta bagiralire amasimu kati ye aba alaba abantu bano obaoliawo bayinza okuntaasataasamuko kati tumanyi banduzi baliryawo yensonga lwaki balwawo ne balwawo nga bagezaako kuyiiya York Village East Kololo Primary School A to M, Agaba Muzora 1, David Lewis Rugongo ya 49, Kabanda Nisa and Moses Kapere 6, Otesa Machine 0, Nakuya Aida 3,
Teresa 0, Nakuya Aida 0,